tuli wano ng'akakiiko ke tuyita Local Organizing Committee oba LOC ku lw'empaka za AFCON oba ez'omupiira okugenda kukyazibwa wano mu East Africa mawanga 3: Kenya, Tanzania naffe Uganda mu mwezi ogw'omukaaga mwaka 2027 kutandika n'ennaku 19 okutuusiza ddala nga 17 ogw'omusanvu omwaka gwe gumu. Ng'akakiiko tuli wano okukuba omulanga nti bizinesi zonna eziri wano mu ggwanga ezirowooza nti zirina obusobozi okutuukiriza oba okutuyamba ffe ng'akakiiko okukola emirimu egy'enjawulo egikwatagana n'ezino empaka za AFCON 2027, tubasaba nti mwewandiikise nga muyita ku mukutu gwaffe ogwa AFCON pamoja katonyezo UG. Bw'otuuka ku mukutu ogwo AFCON pamoja akatonyezo UG, waliwo link gye tuyita tenders and supplier registration. Tusaba nti nga business wewandiikise tumanye gwani mu Uganda olina okubeera ng'olina obukakafu nga wewandiikisa ne URSB oba Uganda Registration Services Bureau, wewandiikisa ne PPDA, kino ekitongole kya gavumenti ekitwala ensonga zonna ezikwatagana n'ebyokuvuganya mu bizinesi oba mu mirimu kye tuyita tenders. Ekyokubiri, ng'akakiiko kano ka LOC omulanga guno twatandika dda ng'omwezi guno gw'omusanvu 2026 gwakatandika, ate kino kigenda kukoma nga 31 omwezi ogw'omusanvu. Naye ffe ng'akakiiko tulina obuyinza, tuyinza okusembezayo ennaku ne tuyingiza mu wiiki emu oba 2 mwezi ogw'omunaana. Naye tujja tandika okuyita abo betumaze okusunsula nti batandike okuvuganya okukola emirimu egy'enjawulo mu mwezi ogw'omwenda n'ogw'ekkumi. Waliwo emirimu gye tulina okutuusa oba kukola ng'akakiiko. Egyo emirimu egimu abalina okutuyamba businesses zijja kubeera nga zisunsulwa CAF, yejja kuba eyo tenda ng'ebikwatagana n'ensonga ya tiketi, naye ticketing services ezo nga CAF tenateekako omuwendo ba price ku buli ticket, ekyasooka yeebuuze ku Local Organizing Committee nti mu Uganda embeera eri etya, tickets za $5,000 muzisobola ng'ebya World Cup finals. So naye waliwo emirimu egy'enjawulo CAF yerina obuyinza ku ezo tenda ng'ebya ticketing services ne TV broadcasting. Naye ebirala waliwo emirimu nyingi egy'enjawulo gye tusaba nti bizinesi zaffe wano mu ggwanga mwewandiikise nga muyita ku mukutu gwaffe ogwa afconpamoja.ug. Twetaaga ebikwatagana n'entambula, ebya kalimagezi, ebya media ne communications, billboards, medical services, okukwata obutambi oba films awo tubeetaagira ddala. Waliwo ne kye tuyita fun parks or zones, kubanga tujja kubeera ne fun parks z'enjawulo nga fun parks 11 mu ggwanga lyonna. Ku nsonga eno tusaba ebitongole by'abannannyini oba private sector muyingire mu nsonga eno, muyambe funds baffe mu ggwanga bafune experience y'enjawulo mu AFCON. Tulina okutimba billboards ku nguudo z'enjawulo mu ggwanga
tulina for example oluguudo oluva e Busega Mpigi Masaka kutuukira ddala Mutukula ku booda, waliwo Pombo Road Luweero Kafu Masindi ne kutuukira ddala Hoima City, waliwo Nansana Kiboga Busunju Hoima Road, Mukono Jinja Iganga okutuukira ddala Malaba ne Busia. Ezo enguudo zonna tulina ozitimba ne kye tuyita billboards. Ate ne cities ekyokulabirako wano mu Kampala twagala nti tutimbe mu billboards eziwera about 60 billboards, street poles nga-2,000. So gino emirimu mingi nnyo, ate zeetaaga company oba businesses ezirina obusobozi okutuukiriza bino bye twetaaga. Tubasaba nkubabula musooke mwewandiikise nga muyise mu mukutu gwaffe ogwa AFCON-pamoja.ug. Omwezi ogw'omwenda bwe gunatuuka tujja kubeera nga tututuukako batukubira simu tukusindike message tugambe nti jangu wano ku secretariat yaffe otandika okuvuganya mu tenders ezijja kubeera ready ku kiseera ekyo. Ekyenjawulo kiri nti waliwo ebitongole ebyenjawulo ebya government bye tuyita ministries, departments and agencies ebirina emirimu gy'okukola ng'okuzimba amalwaliro, Hoima Referral Regional Hospital, Masindi General Hospital, Buseruka Health Center. Tulina ekitongole kya gavumenti ekikwata ku nguudo, ekikwata ku hotels, ezinga tuyise mu Ministry of Tourism and Wildlife. Gingi kati ezo tenders zonna LOC terina buyinza okugaba tenders ezo. Obuyinza bube n'obuvunaanyizibwa buli ku kitongole ekyo kya gavumenti. Naye ekyenjawulo kiri kimu nti kwebyo ebitongole ekyo tugenda okukola nakyo nga LOC nnyo kutuukiriza enteekateeka yaffe ye Uganda Media Center okulaba nti tusaasaanya amakulu, amawulire n'ebintu byonna bye twetaaga okulaba nti eggwanga lyaffe lifuna ate liwulira omulanga okukwatagana n'enteekateeka ya AFCON 2027. N'ebyo katufune ebibuuzo.